Mukama mulungi bannange kubanga tukoze bulungi n'atuwa obulamu. Tumwebaza oyo atubeera mu byonna bye tukola, oli mulamu tusobole okubeera nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa Katonda bw'atulinako. Nkyagenda mu maaso n'okuyigiriza kwaffe ku kikwatagana ne okutuukiriza enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo. Mbeebaza mwenna abazze nga mugoberera nga muwuliriza, naye nga bwe nagamba omulundi oguyise nti bw'obanga olina emisomo egimu gy'otafuna kitegeeza nti nno tewasubscribinga. Y'ensonga lwaki abamu bavayo ne bagamba nti ate nga guno gwo saagufuna. Kaakati bw'oba oyagala ogoberera emisomo gyonna nga bwe giri, bw'oguggulawo genda awali akagambo ako ka subscribe okakoonemmuuko, obeere nga buli lwe nnaasomesanga ng'omusomo gujja buzzi gy'oli, oba awali akade bwe kaba ke kazze ng'akade ako okanyigamu nga emisomo egyo gikuweerezebwanga, kubanga bwe nagamba sijja kusobola kuweereza abantu 20,000 n'omusobyo mwenna mbaweereza emisomo, naye bw'obeera nga wa subscribe nga gujja kujja buzzi gy'oli. Ate era nnyongera okwebaza n'abo abagoberera emisomo gino naye ate nga mugiweerezaako ne bannammwe nabo ne babeera nga bayigira wamu naffe. Ngenda mu maaso ku mulundi guno, kino kye kitundu ekyomunaana. Kati bwe nga nti kitundu ekyomunaana weebuuze wakayigako bimeka oba wakagobererako bimeka, naye kino kye kitundu ekyomunaana. Bw'obanga olina bye wagenda nga omiisinze ng'osubiddwa, osobola okuddayo emabega bw'obanga osubscribinze, emisomo egyo ne gijja n'ogiraba n'ogoberera bulungi. Olwaleero kye tuyigako kigamba, tukyali katundu akaga nti buli omu ku ffe Katonda akulinako enteekateeka, akulinako ekigendererwa kyayagala obeere ng'otuukiriza, oba okwolesebwa kwayagala obeere ng'otuukiriza. Naye leero ke tugenda okulaba kagamba nti okyali mulamu lwa kutuukiriza kigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Mukama akyakuwadde obulamu okulaba nti ondaba ng'okyampuliriza ng'okyangoberera. Obwo obulamu Mukama bwakuwadde bukuwadde lwakubanga okyalina okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Bwe tuba nga tuzzeeyo mu kyawandiikibwa kyaffe kye twatandika nakyo eky'ebikolwa by'abatume essula ya 13 olunyiriri olwa 36 nga lukwata ku Dawudi, nga lugamba nti Dawudi bwe yamala okuweereza okuteesa kwa Mukama mu mulembe gwe, n'awummula ne yeebaka n'akuŋŋaanyizibwa wamu ne bajjajjaabe. Dawudi yatuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwe, naye bwe yamala okukituukiriza nga tekikyamwetagisa kubeera mulamu. Lwaki? Kubanga tubeera balamu tutuukirize ekyo Katonda kyayagala tutuukirize. Tubeera balamu kutuukiriza ntegeka eyo Katonda gy'atulinako. Amakulu nti senga mmala okugituukiriza mba sikyalina kimbeeza ku nsi. Njagala nkikaatirize nno tukitegeere bulungi. Bw'omala okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo, by'olina okukola ku nsi kuno oba obimaze, ng'olina kugenda obeere ne Mukama Katonda wo. Ne Dawudi bwe kityo bwe kyali. Bwe yamala okutuukiriza oba okuweereza ekigendererwa kya Mukama mu mulembe gwe nga Katonda bwe yateesa, yali alina okugenda okubeera ne Katonda, n'ava mu bulamu bw'ensi n'agenda. Kati ffenna abakyali abalamu, gwe nange tukyaliwo lwakuba ekigendererwa ekyo tetunnaba kukimaliriza. Oyinza okuba okikola naye nga tonnakimaliriza, naye senga okimaliriza n'okikomekkereza, ky'oba osigazza kuddayo eri Katonda wo. Y'ensonga lwaki ŋŋamba nti tuli balamu, oli mulamu olwaleero lwa kutuukiriza ekigendererwa ekyo. Katonda akyakuwadde obulamu, akyakukuumye mu bulamu buno osobole okutuukiriza ekigendererwa ekyo. Ngenda kusoma ekyawandiikibwa, ebyawandiikibwa bingi mu Bayibuli ebikwata ku ekyo, naye nina ekyawandiikibwa kye njagala tusome nga kirikwata ku kabaka gwe bayita Keezeekiya. Mmanyi ekyawandiikibwa kino ekya kabaka Keezeekiya ababuulizi tukyagala nnyo okukibuuliriramu, era bwe tuba tukibuuliramu emirundi egisinga tugamba omuntu
nti osobola okusaba Katonda n'akwongerayo emyaka nga bwe yayongera Keezeekiya. Naye bwe tuba tukiyigirizaako bwe tutyo oba bwe tuba tukibuuliddemu bwe tutyo tuba tetwetegerezza mulamwa lwaki Katonda yayagala ekyawandiikibwa ekyo kibeerewo. Keezeekiya Katonda yamusiima olw'emirimu gye yakola. Keezeekiya yaweereza Mukama bulungi nnyo era ne Mukama n'asiima. Naye Keezeekiya n'amalayo byonna bye yali alina okukola mu maaso ga Mukama nga kati kyasigazza kugenda kubeera ne Mukama, era Mukama n'abeera ng'ayogera naye ebigambo nga bye tugenda okulaba. Ngenda kusoma Isaaya essuula eya 38. Sijja gisoma yonna naye ngenda gisomako olunyiriri okuva ku lusooka okutuuka ku lwokutaano. Mbeeko kyenzimba bwe tunaamala tujja kuyingira mu ya 39, Isaaya 39, naye tubeeko bye twetegerezaayo. Naye nga kyenjigirizako kigamba Katonda akyakuwadde obulamu osobole okutuukiriza ekigendererwa kye. Okyali mulamu lwa kutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Isaaya 38 tulaba Keezeekiya okuva ku lusooka. Wagamba nti mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa. Isaaya mutabani wa Amozi, Isaaya nabbi mutabani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Katonda atumidde Keezeekiya omuddu we, amutumidde Isaaya nabbi mutabani wa Amozi, genda ogambe omuddu wange Keezeekiya ampeerezza bulungi, atuukirizza ekigendererwa kyange oba enteekateeka yange eri obulamu bwe. Kati nga bw'akituukirizza kyasigadde kufa. Naye nga tannafa njagala akoleyo ekintu kimu, ateeketeeke omulembe ogugenda okuddawo oluvannyuma lwe, n'abaana be bamanye, n'abaana nabo bamanye Mukama, n'abaana basobole okuweereza Mukama, n'abaana ba Keezeekiya nabo basobole okutuukiriza ebigendererwa Katonda by'abalinako. Ekyo Katonda kye yali ayagaza Keezeekiya. Ompeereza bulungi muddu wange Keezeekiya, kaakati ekisigadde njagala n'abaana bo basobole okumpeereza nga bw'ompeereza, bateeketeeke. Bw'omala obbateekateeka ofe ojje gye ndi. Kaakati ekiddako kye kiruwa? Olunyiri olwokubiri mu ssuula eya 38, Isaaya 38 olunyiri olwokubiri waga nti awo Keezeekiya n'akyusiza amaaso ge ku kisenge ne yeegayirira Mukama ng'ayogera nti, olwokusatu, jjuukira kaakano ayi Mukama nkwegayiridde bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira ne nkola ebiri mu maaso go ebirungi. Keezeekiya n'akaaba nnyo amaziga. Keezeekiya n'ajjukiza Mukama n'amugamba, Mukama jjukira bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira ne nkolanga ebiri mu maaso go ebirungi. Si nti Mukama teyali tabijjukira, Mukama yali abimanyi ng'era abirabye ate ng'abisiimye ku Keezeekiya. Keezeekiya, otambulidde bulungi mu maaso gange, otambudde n'amazima n'omutima ogwatuukirira, okoze ebirungi mu maaso gange, enteekateeka yange ogituukirizza. Keezeekiya ky'osigazza kwe kubeera nga owummula n'okuŋŋaanyizibwa wamu ne bajjajjaabo nga jjajjaawo Dawudi bwe yali. Naye Keezeekiya n'akaaba amaziga n'asaba Mukama n'amugamba jjukira. Ku lunyiriri olwokuna tulaba nga nabbi wa Mukama akomawo. Olwokuna lugamba ekigambo kya Mukama ne kijjira Isaaya nti, ekigambo kya Mukama ne kiddamu ne kijjira nabbi Isaaya asobole okugenda okwogera ate era ne Keezeekiya. N'amugamba, genda ogambe Keezeekiya nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi kitaawo nti mpulidde okusaba kwo, ndabye amaziga go, laba ndyongera ku nnaku zo emyaka 10
15 ndyongera ku nnaku zo emyaka 15 ekyo nno ababuulizi kye twagala ennyo ne tukibuuliriramu ne tukitegeeza abantu osobola okukaabirira mukama mukama n'ajjukira bye wakola mukama n'akwongerako emyaka naye kye twagala ekinyusa ekiri wano mukama lwaki yaleka ekyawandiikibwa kino ne kiwandiikibwa nga bwe kiri yali tatuyigiriza kusaba myaka nti tukaabirire mukama watuwa emyaka kye yali atulaga nti bw'omala okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo oba osigalidde kugenda eri oyo eyakutuma kuwoza lutabaalo kugenda kumugamba nti taata ntuukiriza naye nagamba nti obadde muddu mulungi yingira mu ssanyu lya mukama wo kubanga bw'osigala mu bulamu buno nga omaze okukola enteekateeka ya Katonda ogimazeeko n'osigala mu bulamu buno oba tokyalinayo kalungi k'oyinza kwongerako okuggyako olwo ky'oba okola oba oyonoona oba okuttattana ebyo bye wakola mu kusooka era ekyo kye kyatuuka ku Keezeekiya. Sinnafunayo mubuulizi mu abo bonna abatubuulira nti osobola okusaba mukama n'akwongerayo emyaka emirala sinnafunayo mubuulizi anyinyonnyola mu myaka 15 Katonda gye yongera Keezeekiya birungi ki Keezeekiya bye yakoleramu sinnafunayo. Oyinza okuba gwe waliyo omubuulizi yali akubuulidde n'abikubuulira naye nze ebyawandiikibwa bindaga mu ssuula ya 39 eya Isaaya nti emyaka egyo egyayongerwa Keezeekiya teri kalungi ke yagikoleramu wabula ate ebyandibadde bikoleddwa Keezeekiya mu kusooka byamalirizibwa nga kakati ate abittattanye mu myaka egyo 15 ejja mwongerebwa kubanga yali mu nsuusuuba mukama ekiseera kye yakutegekera kiweddeko otuukirize ebyo byayagala otuukirize kyosigazza kugenda kubeera wamu naye kuyingira mu ssanyu lya mukama wo. Kati njagala tutunuulire ebintu bino ekiŋŋambisa nti oli mulamu lwa kutuukiriza ebyo bw'omala obituukiriza ng'ogenda kubanga wajja mu nsi muno kutuukiriza nteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo. Isaaya 39 essuula eno erina ennyiriri 8 kuva ku lunyiriri olw'okusooka ku lw'omunaana naye ŋŋenda kulondamuko tusobole okubeera nga tukuuma obudde bwaffe. Watulaga nti Keezeekiya bw'amala okusaba Katonda n'amwongera emyaka egyo gye yamwongera yeegayirira mukama ne mukama n'amwongera emyaka naye kye tulaba nti bakabaka abaali bawuliddeko nti Keezeekiya yalwala era ng'atuuse kumpi na kufa bwe baawulira nti kati Keezeekiya obulwadde buwonye ne bamutumira ababaka ne bajja eri Keezeekiya n'ebirabo bajje balabe ku Keezeekiya. Katusomeyo mu ssuula esooka wagamba nti mu biro ebyo Merodakubaladani mutabani wa Baladani kabaka w'e Babulooni n'aweereza Keezeekiya ebbaluwa n'ekirabo kubanga yawulira nga yali alwadde era ng'awonye. Bakabaka baawulira nti Keezeekiya yali alwadde era kaakati awonye. Keezeekiya n'abasanyukira n'abalaga ennyumba ye ey'ebintu bye eby'omuwendo omungi effeeza ne zaabu n'ebyakaloosa n'amafuta ag'omuwendo omungi n'ennyumba abalaga ebintu bye byalina n'ennyumba ye yonna ebyokulwanyisa ne mu byonna ebyalabika mu bugagga bwe temuli kintu mu nnyumba ye newankubadde mu matwale ge gonna Keezeekiya ky'ataabalaga. Bakabaka batumye abantu bazze eri Keezeekiya bamugamba wali olwadde kati wawona ne bamuleetera ebirabo n'abalaga eby'omu nnyumba ye n'abalaga obugagga bwe n'abalaga ebyokulwanyisa byonna bye yali alina. Kati ate mukama n'addamu n'amutumira Isaaya nabbi lwe lwokusatu. Awo Isaaya nabbi n'ajja eri kabaka Keezeekiya n'amugamba nti abasajja bano boogedde ki era bavaawo okujja gy'oli. Keezeekiya n'ayogera nti bava mu nsi yawala okujja gye ndi bava Babulooni.
awo Yesaya n'addamu n'ayogera. Yesaya n'ayogera nti balabye eki mu nnyumba yo? Kezekiya n'abaddamu nti byonna ebiri mu nnyumba yange babirabye, tewali kintu mu bugagga bwange kye sibalaze. Lwe lunyiriri olwokuna. Kezekiya ategeeza nabbi nti abasajja abo bwe bazze byonna ebiri mu nnyumba yange babirabye, eby'obugagga bwange bwonna mbibalaze, sirina kye sibalaze. Naye waliwo Kezekiya kyataalaga bantu abo ne kyatabalaga ye Katonda we. Bajja bamubuuza, wali mulwadde kati owonye, wawona otya? Yabalaga bya bugagga. Kyeyandibadde abalaga ye Katonda we. Neegayirira Mukama, Katonda wange nannyongerayo emyaka. Naye ye bwe yali abagamba yagamba sirina kye sibalaze, naye teyabalaga Katonda we. Abasajja bandizzeeyo waakiri nga bamanyi nti Kezekiya alina Katonda ne Katonda oyo ye yamuwonya. Kakati bw'amala okwogera ebyo nti abalaze eby'obugagga bwonna, Katonda n'abeera ng'ayogera naye okuyita mu Isaaya. Olunyiriri olwokutaano luga nti awo Isaaya n'agamba Kezekiya nti wulira ekigambo kya Mukama ow'Eggye. Laba ennaku zijja, byonna ebiri mu nnyumba yo n'ebyo bakitaawo bye baaterekanga okutuusa leero lwe biritwalibwa e Babulooni, tewaliba kintu ekirisigalawo, bw'ayogera Mukama. Isaaya amugamba nti ebintu byonna nga bw'obibalaze bigenda kutwalibwa e Babulooni. Abasomi ba Bayibuli mukimanyi nti okuva e Babulooni Kabaka Nebukadduneeza yajja n'atwala eby'obugagga byonna ebyali mu Yuda n'abeera ng'abitwala. Naye teyakoma ku ekyo. Nabbi nga bwe yalagula mu lunyiriri olw'omusanvu luga nti ne ku batabani bo abaliva mu ggwe b'olizaala balibatwalako era balibabalaawe mu lubiri lwa kabaka w'e Babulooni. Ne batabani bo omulembe ogwandibadde guddawo okutegeera Mukama oluvannyuma lwa Kezekiya, nagwo ne guweereza Mukama nga Kezekiya bwe yamuweereza singa yali agutegese n'atasaba myaka gya nnyongeza, naye n'akola Mukama kye yali amugambye, n'ategeka omulembe ogwo n'agenda. Kati omulembe ogwo yaguttirira nti gwo tegwafuna mukisa guweereza Mukama, wabula ebigambo ebyatuukira ku mulembe ogwo gwabigamba ne batabani be bali kuvaamu mu ggwe b'oliba ozadde balibatwala era balibeera abalaawe mu liyumba lya kabaka w'e Babulooni. Tumanyi kino kyabaawo era bwe tutyo bwe tusinkana abaana nga Danyeri n'abalala nga baatwalibwa ne babeera mu nnyumba y'abalaawe, naye nga kyava ku muntu Katonda gwe yali awadde obulamu n'akola bulungi nnyo n'atuukiriza. Mukama n'amugamba otuukirizza, kati osigadde kujja gye ndi, ntegekera omulembe ogwo n'addawo. Mu kifo ky'okutegeka omulembe ogwo n'addawo n'abeera ng'asaba kumwongera bulamu. Era olunyiriri olw'omunaana luga nti awo Kezekiya n'agamba Isaaya nti ekigambo kya Mukama ky'oyogedde kirungi, era n'ayogera nti kavuna n'abaawo emirembe n'amazima mu mirembe gyange. Nti nze bwe naabeera nga ndi bulungi, oba omulembe ogunaddawo gunaaba gutya si nsonga. Kale kaakati oli mulamu lwa kutuukiriza ekyo Katonda kyayagala otuukirize. Senga okituukiriza ng'ogenda okubeera naye, mmanyi tetwagala kukiwulira, naye bw'osigalawo ng'omaze okutuukiriza Mukama kyayagala, omaliriza nga toyinza kwonoona bwonoonyi ebyo by'obadde otuukiriza. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.